lwa gospel because we started bwe twatandikiranga tewaliwo bayimbi nga yebanyimba za ddiini waliwo aba Seventh Day bebalingawo ffe ne tutandika gospel Fiona Mukasa Betty Nakibuuka Betty Namaganda ne tutandika from zero okitegeera until now enyimba zaffe zikyaliwo emitima gy'abantu. That's why tukyaliwo ate tuyimba makanisa ag'enjawulo abantu bamanyi music waffe okitegeera yeah, that is it. Njagala kwogera ku kibuuzo ky'obuuzizza eky'abayimbi ab'omulembe guno nti batusaanikira tetulina katale. That's wrong. Mujjewo endowooza enkyamu. Katonda alina ennimiro nnene nnyo. Buli muntu alima, ffenna tulima. Omu alima ng'ava eno, omulala n'alima ng'ava eno, n'omulala n'alima ng'ava eno, n'omulala n'alima ng'ava eno. Waliwo ekifo w'oyinza okutuuka nga omuntu gwe gw'ocelebratinga nti ali waggulu nga tebamucelebrating era nga tebamuwerokaminga. Kati ate nga gwe gw'olowooza nti ali wansi nga gwe bawerokaminga ng'ewaabwe ye bukulu ye munene. Omwana abadde andeetako omugambye awo kukubo. Abadde ngamba nga eri egindi tebaakuyita ne mugamba kati abo tebandabawo. Ate waliwo gye bandabawo ennyo nga gwe kyolowooza. So abayimbi abaze ku mulembe guno bayimba era bakola nnyo nze I respect them. Ate I respect abayimbi abaasookawo. Nze nagenda okutandika nabeeranga ku kyaki nga nsula ku kyaki nga mpulira nnyimba z'ono Betty Nakibuuka ne Betty Namaganda. Ampulira buyimba bwabwe n'enkaabira okwo nange bampise mu baliijendi. Era ndi musanyufu kubanga bantaddeyo. Naye nze bwe nalinga ndowooza oba ngenda kuyimba bikinga bano bayimba nze Babugembe bonna nabasangawo ba Judith babiri nabasangawo bonna. Naye nagamba nga ngenda kuyimba bikinga bano we bali. Nina byennyimba babawulira bampulira ate emandi awo n'abo abalala ne bajja nabo babawulira ffenna batuwulira buli muntu ekikulu oyina message ya Kristo. So tewali ebyo nti simanyi ono tebamulaba ono tebamulaba ffenna buli muntu akole kyakola yumirira mu kifo kyo. That's all. Okwongereza ku ekyo mu gospel we don't compete, we complement. Exactly. We don't compete, we complement each other. Kati ate ayagala for competition oyo muteeke ku question mark omwegwiza okuba ekyo kiba kibuumu. Nekiba competition. Okompitinga otyanga message gy'oleeta ya Katonda. Katonda yakuwadde message. Then how do you compete with the message ate God Katonda gye yawadde omuntu? And another thing buli w'okola ng'opulinga abalala down ng'oyambuke waggulu gw'ogenda ogw'ekigoye enkola ya Katonda. Ate ffe tuli wano kupulinga anyone down. Era buli muntu tumuwagira wano. Era ffe buli muyimbi yenna oyo ali part of us. Kasayimba gospel. Bwe tuba tusobola omuwagira tuba tulina muwagira is part of us. Abo baana baffe ffe tubazaala. Yes. Oyinza okulinnyirira omwana gw'ozaala. Osobola kubika amagi ate n'ogabojja. Mwana gw'oyitiridde nnyo mpiseeko. Omwana wo owulira ng'agenze mu maaso owulira ssanyu. Yes. Mwana Senyonga kagamba kasembayo tuzalewo press conference. Obadde olinnya Uganda mwenna n'abantu mwenna abali mu diaspora. Robert Senyonga kwekutte Yesu kwekutte nze neekwata Yesu. Akapera. Ategedde. Olwaleero lukulu. Ekyo. Era n'omutakimanyi eggulu n'ensi byonna bisedde erinnya lyo. Wawaayo obulamu kyekyo kyennyini. Ennaku z'omwezi nga bbiri basebo ne bajjabo wano mu Desemba ono atandika ennaku zino ku Saturday luno tuli wano Imperial Royal mu kibuga Kampala kifo kyabategeevu kifo kya njawulo kyangu tukwaniriza tuyimbe tusanyuke nze nazze mazeeko tewali muzimu bw'anagirako omuzimu ajje nga yeetegese nze nga nnyimba ng'emizimu giva ku bantu mu linnya lya Yesu. Atalokokanga ogenda kulokokera mu sheeno mu linnya lya Mukama. N'olwekyo baaniriza wiiki eno Saturday nga 2 Desemba wano mu Imperial Royal ogenda kulaba ekiva mu y'ebiraka ng'omuganda bw'agamba. Amina Musumba. Nga House of Music nga House of Music eno ye first edition yaffe era tukimanyi nti nno edition eno bwenaggwa tugenda kustrategizinga tulabe nti nno abayimbi abayimba gospel aba Northern Uganda aba Western Uganda aba Central n'aba bonna bwe bali mu ggwanga
tugenda kuba tukola ebivvulu ebyenjawulo era nga bwe kinaava mu Kampala tujja kuba n'ebivvulu ebyenjawulo mu regions ez'enjawulo mu mwaka gwe gumu nga unaagamba nti no tuvudde mu Kampala nga 2 nga 3 tuli Mbarara nga 4 tuli Gulu tumalire Embaale kukigenda okubeera omwaka ogujja naye as of now tutandise na Kampala tulabe engeri bannakampala gye batwanirizzaamu bona omwaka ogujja naffe ebiwawa tetubikasuke bannayuganda basobole okufuna ku bayimbi bano bennyini bebawuliriza ku malediyo gaabwe ag'enjawulo bebalaba ku TV bebalaba ku YouTube babafune babuuta buliro tutegese ki ku House of Music ku Legends Concert twagala bategeeza nti tetugenda kujja bujji ssente mu bantu naffe tugende tunyumirwe nga House of Music tugenda kusiga mu one of the babies homes tubalindidde batuwandiikire twabasaba batuwandiikire era ngeno wiki tenna gwakotya kuba tubabulira ani gwe tugenda okusigamu ku nsimbi ezimu zetugenda okusolooza mu House of Music mu Legends Concert so tetwagaluka kutegeeza bannayuganda abali nti kino ekivvulu tetugenda kukwata bukwasi ssente tuduke nedda twagala okuzza eri bannayuganda tuliziganyiza bulungi nti ssente zino mujja mugenda ziwa Beti Namaganda mugenda ziwa Beti Nakibuuka Beti Muwanguzi House of Music naye nabo banga mukama bataddeko omukisa okuwangala emyaka gino gyonna okuweereza mukama nabo baagala okuddiza eri baki bannayuganda so eyo baby song tunaba tumaze kutuwanika gye tuli tujja kubayita mutuwerekere nga tubatwalira obuyambi era amawulire twagala mugafulube ku olwo mugamba ba House of Music nga Legends Concert ewedde Beti Namaganda ne banne batutte obuyambi bwo baby house rate era basobodde okuddiza abaana bano ebintu bya miliyoni bweziti so tetugenda kukola kukoza ssente tugenda kuddiza eri bannayuganda ekyokubiri okulaba gospel concert ng'etegekeddwa local investor oba local organizer oba local promoter ng'egenda kubeera ku mpiro yoyaala abamanyi mpiro yoyaala abamanyi serena mumanyi kyekitegeeza eno concert tugitegese nga ya mutindo tetwagala kujajaamya gospel music tugambe pastor gundi tuweeyo ku mizindaalo pastor gundi tuweeyo ku microphone nedda tukozeseza ebyuma bya mulembe tukozesa ateeka ebivulu muntu wa mulembe nnyo era wonatuka ku mpiro yoyaala nawe ojagamba abalokole balina bebatuusa ab'enjawulo abalaba ekyali ku Hilson mwakiraba omusajja ategeka ekivulu muweze okulooza so awe tutusiga nga gospel music House of Music ezze kwongeramu ku touch tuze kwongeramu ku touch tuve ku bategerera gospel music tumwongereko ku kwala ng'omuyimbi ono osobola omuyigano gwa miliyoni 3 nga Beti Namaganda n'otaziwa buwi photographer oba MC noziwa Beti Namaganda nga Beti Namaganda nkwadde miliyoni 3 jangu onnyimbire mwabalina embaga bano abantu mubayita buli Saturday lwaki temusobola kujja nembawagira nga bakoze concert Beti Namaganda ayimba ku mbaga Beti Nakibuuka ayimba ku mbaga Beti Muwanguzi ayimba ku mbaga Pastor Wilson Bugembe bonna batuwerekedde abayimbi bayimba ku mbaga mujje mubawagire nga bazze wamu ku kivulu kyabwe ekibayozaayoza okubeera ba legend so tubaniriza ku mpiro royal nga 2 mujje mutuwagire House of Music yetegese era oba oliawo otunaba ku kino ekivulu ekinaddako namujje tugamba kati kyaddi mukama b'omukisa yesero mukama waffe yabazibwe mwonna manya gange nze Muwanga Brian Colonel Kude TV. As we know tugane ba gospel legends atenga tukimanyi nti waffe mu Christian fraternity the biggest audience is our churches atwafunyeyo ku 0 points abantu baffe abali okuba omuntu ayinza okuba ali awo naye nga tamanyi nti abo batondawo tiketi era bw'abanga afunye opportunity egigula ku kyaki ye awulira comfortable nga emusanze nnyo waali baba agigula ku kyaki ye agifuna atya waliwo enjawulo kuba kati mpiri ogamba alebadi abali online ate nga bamama baffe abasinga obungi baagala nnyo ebintu byakunyiga buntu obugenda kamyini ekebera biki ayagala mukwasa kintu kyabeera kyomungalo ate nga bazisanga nnyo ku kyaki mulinawo opportunity ey'amakanisa okulaba nga abantu bano baliwo ekiti nabo tubadde tugezesaako nnyo kanziremu mu kirangeemu then bitayongereko nga headline tiketi zino ababaddewo kubigula ebyenjawulo mukimanyi mu tiketi bazifuna tuli mu concert ya Abalokole niti twagala kufuna chance si bwe kiri tiketi tunafunye tiketi ziri physical joyinza okuba n'olupapula bwotunogera naye nga bazifuna naye okutandika n'olunaku olwokuna zigenda kuba zifuna ennyamba gyetubawadde ya *291# newoya n'akasimu akatono tiketi ogifuna kasaba ng'olinako mobile money n'akasimu akatono osobola okifuna kubanga it is a USSD code *291# n'otagenda ku FlexPay ejjirewo era osobola ogifuka kasobola ogiyiga mbooti ekuba emitendera egyo kasogerako ng'olinako mobile money n'otekamu ssente zizogera osasula ogifuna ekyokubiri
tiketi zino twagala okuzifuula nga za muwendo nti bw'ogifuna naawe lunaku olwo lwennyininyini ogendako okusa ekifaananyi olabe nti nowoogenze wa mutindo tetutaganya okufulumya tiketi saawa zino olwa ebikoto ebiraze nga tutuuke ku mukolo nga tulaba hall ejjudde naye nga ekasawo sente teziwera so tutagala kutekinga chances ezo wadde omukolo gwa Abalokole bayibuli egamba ffenna tuyitibwa naye sifena tukazi waliwo abayitibwa naye ffenna tukazi mulimu abalondemu so tutagala kuwa mukisa ogwo olaba nti no hall ejjudde naye nga tutuuka kubuuza akawunti ati bana ekiri kitya tugenda bana sente entono tetwagala kufuna omuza bakitegedde bakitegedde kyembadde ngenda okwogera olwedde gaeta amaze okukyogerako naye nga tugenda kuziteeka ku makanisa naddala agalina media houses ojja kuba nga ogisangawo kuba era kyemmanyi balanga bajja kuba nga babategeeza tikets weziri zisanga wano buli kanisa eriko media house kanisa tiketi mugenda kuba nga muzisangawo era ebirango mujja kuba nga mubiwulira ku radio bajja kuba nga babalagirira tiketi nowogisanga kuba nga tusobodde kugifuna ku explain njagala kusaba abasumba mu munaana abasumba tubaddewo nga mutuyita ne tuweereza conferences makanisa gammwe akiri buli musumba kungayo abantu 5 kanisa ojje nabo oba obasasulira tiketi naye ne bwobagamba era oba omanyimu nti ono nono balina obusobozi njagala kusaba abasumba nga naffe tubaddewo nga tuweereza wamu nammwe naffe guno gwe mukisa nammwe okutukungirayo ku bantu be musumba ne babeera nga bajja nabo ne batuwagira Amin. Balaba gospel legend. Ekitunyonyole gospel legend mu bugaji mu kitwala mutya era okutuuka ku level ya gospel legend olaba akoze biki. Then ekirala ekibuuzo kino kigenda wa mukyala Namaganda. Is Laneck gospel artist? Sorry, is Laneck legendary gospel artist or not? Omanyikiddwa omu eyamuwagiranga ate amaze ebbanga mwenda kyeyagamba yatuga yayimba dda no gospel legend olina emyaka emeka 2 gijo omukyalo ono yatandika okuyimba nga banakuzaala nga tuyimba ate n'ensonga endala tukumye ekitiibwa kyaffe ng'abayimbi aba gospel legends totuwulirangako omuntu obuvuyovuyo like tukumye gospel nga tuweereza enyimba eziriwo emitima gy'abantu ate nga n'obulamu bwaffe bwenyini tukukumye obutabeera mu scandals and we need to be appreciated because of that. That's why we are osobuyitibwa gospel legend naye nga obulamu bwe bukyafu otambula ovuma abantu otambula okola ebikolobero naye tutambudde ekyo kye tuyimba. That's why we are called gospel legends. Ekiseberayo ddala eno brandi yange sibwe kiri buti Namaganda brandi yange era ffe tumutegese tetugenda kwogera ku nsonga za Laneck. Laneck abeerenga Laneck. We are here for gospel legends, gospel kikadde ebintu byakola bibeerenga ye oba yayita legend oba teyita legend asigalenga Laneck. Tuze kwogera ku gospel legends, gospel kikadde tuyanze tuyanzikise muweereddwa platform emala ngaba gospel legends oba ba Levickson baba dominating nga temukyalina obumu ona asobola okutwogerako ndowooza kino kyekiraga nti wetuli kubanga singa tubadde tetuliwo nti batudominatinga olwaleero ba house of music baali badde tebasobola kugamba nti katutegeke show ku lwaffe naye olwokubanga nti wetuli nze kaneyogereko ng'omu kizibu nnyo bw'oba oyise ku streets z'omu Kampala n'otambula bw'oti n'otawulira luyimba Yesu anaatera okudda kiba kizibu nnyo. They are everywhere naye ng'oluyimba olwo lumaze emyaka 18 lukyaliwo era ng'omuntu aluwuliriza olwaleero lwakatandika era buli omu aŋŋamba ate oluyimba kakati lwa biro bino. So ekyo kyokka kitufuula nti we have the platform kubanga platform yaffe eri ku ma TV ne ku ma radio ne ku streets ne mayumba g'abantu n'emitima everywhere nti oyimirira okuyimba
kakati ng'omuntu ayimba kigambo ku kigambo jo nabadde mu makanisa agawerako naye nga abantu balinga olimba balufuula lwabwe eyo mayi woyimbira n'abantu n'obaddiza akazindaalo ne bakulaga nti oluyimba lwabwe baluyimba. That means we have that platform. Yes, baliyo abayimbi abalala boyogeddeko nabo bakola ekyabwe kubanga nabo bajja kuyimba naye nze ekyo tekinzijjaako okubeera nti ndi muyimbi era tugenda kubalagira ddala nti tuli bayimbi ate tukyali b'amaanyi. tuyimbira ffenna balokole Africa Band Music gwakuba ne mulokola amutwala sibe kiri ne Kamilioni amuzanyirako ne Kenza amuzanyirako music bano gwe bakuba ne Vixen amuzanyirako era bwe ngamba ku bayimbi nga Titus Kuteesa wawuliza music waba n'abantu era naye awulira ddala ng'alina ki omwoyo gumukutte so music gwe bakuba siyo munaye kisingira ddala obukulu ne Vixen ayita ono mami abayita bamami because bamulabye ng'akula mu music era tebalinza siyinza kugamba nti ne Vixen tagenda kubeerako agency person agenda kubeerawo era ajja kuba entertainment ng'awerekeddeko bamami baabwe ababakwasa ekintu ababaloweza emyoyo ababateekesezese mu kuyimba so bagenda kubeera abayimbi bangi bagenda kubeerawo both abato n'abakulu mujje mulabe ekintu kye bayita gospel